Lwaki nedda Ronnie Sport nza kubuuza kugamba otya mwana wa nnyabo ogamba otya mwana wa ssebo obulamu obugamba butya bingi ebigenda mu maaso olunaku lwa mukaaga aba 7 sidde bambi mwebale kusaba mwongere okusabira eggwanga lyaffe bannabyabufuzi n'abantu bonna abalina ekyamaanyi kye bagatta ku ggwanga ne kye bakoze so byebitebwe bibiri gavumenti yavuddeyo n'egamba emiriza ebikwekweto ebyokumenya bulijjo obadde okola ki mwami Museveni n'agamba mbuye yagenza okulaba nga kitattana eggwanga bannanga abamu aba finance bamwami Bahati n'abantu abalala mu kye mugamba bujja mubadde temubiraba mwe TV temuzirina amasimu temugalina bannange ate mwamaze nabbajjamu musolo abantu mubamenyedde obubizinensi bwabwe mubasengudde ate mubawadde na wakulaga timwe bujjo mwagenza okulaba bigenda tataganya ebyenfuna by'eggwanga ate bwe mumanyi ti akasente kava wali ate ne mujja ne mubamenyaawo mwani kale mwasazeewo okubamenya mwatusi ne mubafunira we mubateeka naye bamuti balina we balaga ate mukimanye nti ate ekonomi egenda kuba mbi nnyo kuba kati abantu tebagenda kuwa musolo olw'ensonga tebalina we bakola oli abadde awo omusolo ng'alina waakola olina wogenda omutayiriza naye kati tewali era ekyo mukimanye yabawa amagezi nti musooke mu male gasengula abantu nga tumaze bapulaningira yabawa kafu n'olw'ensonga lwennyini kati abantu mubasengudde ab'e Masaka Mpigi Kampala Mubende Arua Lira wa kwegamba buli wamu tima mubadde temubiraba bannange kati ebikwekweto byayimiridde kyekiddako mugenda teeka mu finance ssente nti abantu emisolo lugikendeere ate nakyo era kigenda kulinnya bulinyi aba takisi mu balumbi aba booda be baabo emisolo gigenda vaawa ekibuuzo kibabuwe bannenge gigenda vaawa abantu mubamenyedde bu bizinensi bwabwe bakaabye obukiyosiki mubututte abantu babadde batandise okugamba nti katujja omunnaye nga tebannaba kujja naye ffe bennyininyini bye mwagamba mugenda oteeramu abantu mwogera n'abagagga babawe ku maduuka babawe ettaka bateeka abantu bagira baliyo kyeririiyo ate era ettaka lyammwe kati sengavuddemu era enjawulo ziro bannange muleke kukola bintu kyeyonoonero nga mubikwata abadde twagala tulabe ebintu mubikola mu bugenderevu bannange olw'okuba ebizimbe byammwe tebirina babirimu n'ekisooka bya bbeeyi abantu tebandiganye bbinga n'ebya bbeeyi edduuka litandikibwa mu kakadde 800 200 omuntu anaabujjanga ne capital tawalina taweza sente za dduuka bannange bassebo ne bannyabo bali mu byensimbi ba Ministry of Finance accountability gye muyisa financial year zimuli mu kuyisa musooke mutunulire nnyo ku bantu ba wansi olw'okuba gwe kale amafuta bakasobola okugakuwaga emmotoka n'akasente ko gye kalowooza abantu bonna bali bulungi abantu tebali bulungi bassebo ne bannyabo kati amafuta gaago gaalinnye gali mu 5,000 ate tegagenda kukka bwe buzibu bwe tulina singa galeega bwe gati tegakoma oluli gaali mu 3,000 gasibira mu 4,000 5,000 kati tegadda teri petrol station gy'osanga ng'etunda 4,000 ab'amafuta bagamba mbu ate wane waffe weegali ffe tugayina mangi kyokka geeyongera kulinnya ku ffenna ani abuzaabuza munne Muzeeyi Museveni yavuddeyo n'agamba oba tolina mafuta sigala ewaka n'asigala nti ewaka nga n'ewaka wennyininyini tewali mmere kitegeeza nnyina okuteekamu ka transport ngende mu katale nnoonye ekyokulya n'atambuza bigere kyogamba bo batambuza bigere kale bo ne basigala ewaka akasente kasigala kajja naye kati ffe omuntu wa wansi avaamu omusolo kanajja bassebo ne bannyabo tuve mu kwekudaalira tuve mu kweraba obubi akyamafuta kino tusooke tukirowoozeeko kuba ne wonoŋŋamba asigala ewaka TV era njagiraba yeetaaga okusasula sukaali yeetaaga okunywebwa naye era omusolo guli waggulu sabbuuni guli waggulu munnyo guli waggulu ewaka era kijjawa tekingasa kusigalawo ng'ebintu biri waggulu njagenda nnoonye era nja kukozesa transport so bannange tweddeko tusooke tutereeze tulabe bannansi biki bye baagala tuve mu ono katemba gwe tulimu
ab'ebyensimbi bannange financial ye ekkirirekkiriremukko temuleeza nnyo baagala nnyo mweraba bbaayi